Kyamala ovuga ayina benzi zino anzijukiza benzi ze twavuga ngedda. Twalina emmotoka zaffe nga tuzivuga mu kyalo eyo. Ogivuga n'ovuuma n'okuba engombe pipi negiya n'ogiteekamu n'osiba ne buleki naye nga gwe otambula. Pipi kati ebenzi yatti yamale. Museveni w'emyaka 42 n'omugamba nti ndaga ku baana bo. Bamuhoozi bwe baali benkana nga Museveni 42. Otule n'abakyagulanyi obageraageranye ne bamuhoozi nga Museveni wa myaka 42. Ojja kuseka. Ojja kugwa n'eddalo. Era bannange Bobi Wine oyina amaanyi. Alukolayo kubiddwa emiggo gy'okumuga ensi yonna eraba. Tetukitidde. Ffenna ffe tugenda giba kuba mu kabokisi. Gwe buli muggo gwe walabye tugenda guteeka mu kabo. Baaba kano akeekawempe. Tetugenda kufuna bakuumi b'akalulu bali aba wansi. Nzonda bano senda Musewandagi. Ngenda kutuula ku bokisi bwendi. Ku bokisi otaba kamera tujja kuzireeta. Ngenda kutuula ku bokisi bwendi. Era ndabango bawo. Siko makanoonya kokka. Naye no ku bokisi ojja kubaawo butereevu. Kubala kalulu. Era bokisi ngiwerekere. Paka lwe natuuka wali bagenda obbuga. Teri byakule gira wano olina jane box ne bajja weno ne bateeka weeri. Nti ate omwana asimanyi bamuwadde emitwalo 2 ate baba wadde 10 ne bakyusa ne bakola ebyabwe. Tugenda teka abantu bali unbribable. Yes. Eriyo nabalina okubbanga okubba buwangwe waabwe. Peter Lokelisi minister yaddayo ewaabwe Benta awasa omukazi. Era ne bamukwata nga bbye ntiraga nti awo wanofe kikkirizibwa enti eziwasa omukazi obbanzi. Si yekka. Waliwo n'omulala yakolanga mu president's office nabbanda weya. Ennaku zino yeefuula omukugu ennyo wabula Kyagulanyi. Ofona Opondo the panty thief. Tukwaniriza nnyo Kwembozi mu UG Geoffrey Mayanja gegange. Abo bali kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba mu bitundu by'ensi yonna. Yonna gye muli abatulabye ku makya ga leero, abatulaba mu ttuntu essaawa zino, abatulaba mu budde obw'ekawungeezi buno bwe tulimu, gy'osinzira okutulabira yonna. Eyakazuukuka agenda okwebaka nawe gumikiriza osooka otulabe. Nze Geoffrey Mayanja nga bwe nkutegeezezza tuli Kwembozi mu UG, tuli ku trendi wonna. Tu subscribinga wonna, tubeere nga tutambula bulungi. Olunaku olwaleero tuzze omukulu waali nze mulino nako olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi Mwami Sewandagi. Ndaku zino mungereko ka honorable kubanga abantu waliwo abamulinze okubanga ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo abantu b'Nansana municipality. Nze siri mu bantu mbo babasabye. Nze teri yansaba. Teri akusaba. Abantu mbalaga busobozi. Tebalinayo omuntu asobola bakiikirira mu parliament. Nga mubaka wa parliament asinga. Munnanga abantu batuwayiriza nnyo mbu bansabye. Bawayiriza mbu bamusabye. Nina gwe nabuuza mukwano gwange Harold Kayija. Nga ndi abantu abakusaba baawa. Tulabanga kyennyamiza nnyo abantu b'Nansana okubanga be bakusaba. Naye nga bali abeewa mu bo tebasobola kusaba. Okitegeera. Ab'Nansana baba bakulaba mu. Ab'Nansana bamusaba naye nga ate abeewaabwe. Bo bwe tebamusaba. Ab'Nansana bamulaba mu ekyo kye batalaba mu baabwe Nansana. Nga nze sirina bantu bansaba. Mbalaga bulazi nti ku bonna abeesimbye mbabulya omubaka wa parliament weetaaga omuntu nga yasoma ebyenfuna ng'era abitegeera. Omanyi tulina ekizibu. Ne tubuuza Wakayima Musoke Nsereko. Toyogedde mu parliament era tukubanja toyina ky'otugambye. Naye babuuze Wakayima bamusindika mu parliament ng'alina bukugu ki. Omusajja yeekolera ka diploma ke enkozi mu art and art history n'amejalinga mu pottery. Kakati gifaananako nga bw'onaddira omusajja nga yayiga kufumba omusajja mufumbi wa katogo ka bijanjaalo ne muwogo ate n'omutwala agenda akugoyera akalo akaliko eshagwe. Kati ebyo abitegeera? Tayinza kubitegeera. Tabimanyi. Kati nze abalunzi nabbalaga omuntu ebyamateeka ago kati gensoma nga sigazaako omwaka ogwo. Ate we tunaggira okugenda okulonda nja kubanga nga maliriza. Yes. Kati abo bantu babulya ntitwetaaga muntu agenda kukola ABCD mu parliament. N'olwekyo nze neerabyemu obusobozi. Nsaba mmwe mumpa amaanyi munnonde. Naye abantu kasaba tandika omunye baka parliament bano batumanyiira. Olina janagamba mwamusabye kati omuntu we mumusaba. Agenda abakiikirire nga mwe mumwegayiridde. N'okubakiikirira alina kubayamba buyamba. Yes, kubanga ye tayagala. Kati nze siri mu batasaba nze njagala. Era olina nti abo basaba obubaka bagende baagala kufuna mirimu. N'omubuuza mu Uganda yonna mulimu anti buli akola asasulwa.
Yes. Eriyo omulimu ogufuna ssente zisinga omubaka wa parliament zafuna. Ogutali mulimu lwaki bamusasula? Oh. Tanoonya mulimu. Nti omwezi $1,300,000 zokka n'okusoba. Bali mu 5 plus. Kati ogutali mulimu babasasula zaaki? Gwatayagala mulimu nzobaka parliament njagala bufuula mulimu. Manyi kati gwe mayanja guno gwe mulimu gwo. Ogwagala nga awava erinnya. Yes. Waakiri oyisaawo olulimi buli ddakiika n'okombawo. Era ofuba okulaba nga tegukuvaako buli kirungi okikolerera. Naye bali abatabusabanga mulimu tafaayo ajje kubayamba. Nze obubaka bwa parliament njagala bukolanga mulimu bukola okuva 26 paka 241. Ogute ngende neddire makulu biteeyo ku faamu nime nunde embaata zange ndi amagi nfuna abaana era manyo kunoonya nongamba tojja kunfuna nze nagenze dda mu kyalo njagala kufunayo omwana omunyankole ng'oyo nga ndya shabwe njagala kuwumula nga ndya shabwe na kalo kati nga amatooke gamwe nagavaako dda nga amatooke gamwe nagavaako bajja kubayo n'ente zange ng'omuzigo asobola okugukola. Ate obulo nga tubutumya waabwe ne tubuleeta. Yes. Naye nga guno maze gukolanga muki? Nga mulimu. Bw'oba okola mulimu oteekayo amaanyi, oteekamu obuvunaanyizibwa, obwongo era okola oyagala n'obudde bwo obukola ki? Obuteekamu. Kale, ebyo bwe mbirabye. Ekivunaanya ababaka naddala ba Nuupu kuba ndaba ennaku zino abamu bwe balagaawo nti genda kubanga bukyanga tukulonda wano toddanga tuviire. Abalonda tebabamanyi. Abantu bagenda ku ballot paper nga bagambye ekigambo eki kimu buli awali ambulera tiikinga. Tebafaayo kumanya kiki ekiri mu ambulera. Egimu balonda misota, egimu balonda misege nga gyambadde amaliba g'endiga. Kati abo wali basuubira kukola ki? Wakayima waffe musoka ensereko obuyigirize bwe bwali bwa Mungu banga tebuwera. Kasule Ssebunya yali amujje ate nataddayo kusoma kuba nakibagamba nti okujjako nga yaddayo n'asoma ebiwandiiko bye bibe bituufu naye biri Kasule Ssebunya bye yawawaabira ne babisazaamu ebyamanya amafuulefuule ng'eyali looya wa Kasule Ssebunya ye Musa Sekaana nga kati mulamuzi. Wakayima bw'ayitamu bajja mukola ki? Kumujjayo. Kati musajja wa Katonda n'afuna bamutwala ekapeeka. Nakola endagaano nti mukama wange siri kutabaala era tabatabadde. Kati omusajja ali ku ndagaano omunenya ki? Bwino ono omujjawa ndi mbega. Oli mbega omutendeke si mbega. Manyi waliwo bantu abaana bosanga mu bwambega nayina n'okuyimira nze RDC mbega we mu kitundu kino naye kabuuze ku bantu. Mbega tabuuza ku bantu naye information ogifuna ogimanya era ogitegeera okusinziira woli. Ate ebintu bino mbibaddemu ebbanga ddene. Ate ni musajja mukulu obutafaanana mmwe. Nze nakula jjajjange akyawuuta obutula buli obugazi oli obulabyeko. Babeeranga n'obutula babufumba ne babuyiwamu amazzi amabisi ne babutabula ne babuteeka mu kibakuli n'abutereka ennaku nga 2 n'awuutako bwe wabanga obw'obulamu obutaggwawo. Naye kati gwe obusanga ngoma bwagaze mwana gwe suula naye ng'obwo bwe bukola. Awo we tuli weewaawo. Nalabyeko awo waliwo ono omu ku abo abali kakiiko k'ebyokulonda mu NUP omu ku abo be baakwata nga yayogedde okusinziira ku abaamukwata bye babadde boogedde mu Safe House n'ebirala byonna nga balaga nti waliwo abantu ababalimu abaweebwa kaadi nga nakati bakulembeze era nga kireka nti waliwo n'abamu abalindiridde okufuna kaadi naye nga beerimbika bwerimbisi mu Nuupu ng'essaawa eno singa baba bayiseemu nti abo be bamu ku abo abayambako okulaba nga okununulwa kwa bannayuganda mwe kumwetaaga kulwawo. Kati ebyo oyinza obigamba mbega n'abikkiriza. Bwe bamala okuleeta bakukutte ne badde eri banyumya emboozi nga baagala ogiwulire nga ntuufu. Nokekeresa ndi emboozi gye banyumya emabega beefudde ndi banyuma byotawulira. Ennaku zino Mwami Museveni akaddiye. Omwana ayogedde mu kiraasi n'agamba nti Museveni takyalina bwongo bulowooleza ggwanga wabula obwongo bwe bulowooza Katonda amwongera emyaka
kyekyoka kyalowooza kati n'olwekyo bw'abanga bw'atyo mu mbeera eyo mwalowooleza mu ggwanga nga bw'omulaba nga takyasobola kulowooleza ggwanga alina okutufugira mu kutya okutya okwo bwe kutuukawo omuntu ajja kyayita reverse psychology ng'ebiseera ebisinga obungi bazanya akazanyo ke bayita mind game nti bakuzanyira ku bwongo obwongo buno aba NRM babutuzanyirako nnyo oli naakusongako n'agamba nti oyo Ssewandagi gwe mulaba oyo mbega waffe ali eyo waffe mbega tumusindika eri atuwa amawulire agaliyo ng'agaleeta eno kati ate tugamba tutya bali abali eri nti oyo twamubasindikira atubulira olugambo oluli eyo ebintu ebimu byetaaga ku tamala emirundi nga tannafa kojja wange oyo yakubanga ku ngalabi ye bwati kati ebintu ebimu byetaaga bwongo buli kyotunuulira bwoti ng'okirabye kya kiragala sooka obuuze lwaki kya green musajja bw'akwata mu mpale bwati nassaayo omukono obuuza nti musajja olwaki atutte mu mukono n'ateekamu omukono mu mpale ayina omukyala gwalabye ng'ayitawaawo ebizubi embeere mutabuseeko kati ate omukazi bw'asaayo omukono mu mpale ebuuza nti ate lwaki omukazi agutaddeyo kikuyamba okumanya awaddako kati bano bwe babanga oyo bye bamugambye ebyo nze sibitwala teri kye bayogedde awo nga si kyakumutiisa butiisa kye baabadde bakola nga kyakyama kubanga okuddira abantu kituufu abantu bangi nnyo aba NRM kati abali mu NUP nga yengeri yokka esobola okubayisaawo kati batunula otya nze nja kuzuula gwe egyokola nti ono akolawa nti akola ku Bukedde nti ku Bukedde wayinza okukolayo wa opposition nti kati lwaki ayambadde akakofira ka NUP ebinyamba okukumanya seetaaga kumanya nti eyo mbwa mpulira bweboggola nga sigitunudde nako nti ekyo ekiboggola ekyo eyo mbwa oba ogasatulamu ebigere bibiri kapa neekaaba nga tonagiraba eyo kapa kati ate nayo nengitunulya netegeeza ddala eno kapa oba muyaayu kati bano tulina kubatunuulira Kyagulanyi agamba bulijjo nti munaabalabiranga ku bikolwa byabwe omuntu yenna akola akantu konna mu bulamu bwe nga kalina kyekagatta ku Museveni yadde dakiika egi oyo aba mukozi wa Museveni mu bigambo ne mu bikolwa Museveni n'akwata Besigye n'amusiba mu mbeera emenya amateeka omuntu najja n'agamba nti wa NUP n'agamba nti wa nkyukakyuka naye n'awaana Museveni we bali kukwata Besigye oyo tayinza kuba wa NUP gwe nasanyukidde empozi yabadde muwala eyagambye nti Museveni muhoozi oluddewo okutta Besigye mutte ffe tuzaale Besigye omubi okusinga ku oyo gweyagala okutta naye yabadde Justin ng'ali mu muzannyo gwe kubanga ebigambo byayogedde byogera bano bafulu figures siyinza kubyogera musajja omukulu tolina bondaba nga mbimokkodde ng'omwana bwe yabimokkodde so kati oyo omu kwe baakuta abakakikuka ebyokulonda nze njagala kumugumya aleke kutya ebyo babadde boogera si bituufu ate era bayinza okuba nga babadde babyogera ng'ate era baagala kukwata bwongo basobole okuleeta abaabwe ewammwe bali baali batutiisatiisa n'olwekyo tebaabaleeta ng'ate baabaleeta kati kiba kitala ekyobwogi obubiri eno wasala n'eno wasala kati amagezi gali gy'oli okumanya nsazise eno naye nga buli gy'osazisa wakola ki wasala kati embeera eyo twetaaga ogitunuulira ennyo tulabe naye buuza ab'akakiiko k'ebyokulonda lwaki abazze okukwata be baakutte era baabadde babakwata nga babakwatira ki era lwaki babatutte then bazeemu ne babata njagala osooka otunule baasooka kukwata Chairman Nyanzi n'abalala 3 ne bamutwala n'amalayo ennaku 3 nadda nga awenyera ne balyoka bakwata abaddako omanyi kye bagendereramu Chairman Nyanzi gwe twakutte mweya balonkomye kati batemawo olukonko wakati wa Nyanzi ne bafuuti soja be kuba Nyanzi ye fuuti soja omukulu kati bamukutte bamututte ennaku 3 bamuzizza bwe bakwata bafuuti soja babagamba Chairman yabawaddeyo
omusajja yabawaddeyo omusajja oyo twamuwadde ssente ebyagundi ono bye yatulimbanga muhoozi naga ndi ffe Kyagulanyi ffe twamuwa $5 million ffe 5 ate nodda n'omuvuma ate n'omujja ng'ate mwe mwamuwa $1 million 5 ajja abeerewo ne bamuwaayiriza ne bagenda boogera ku Kyagulanyi nga bwali omusiyazi era bwali ebisiyaga bwawagira ab'ebisiyazi okuva Trump lwe yazze Trump saamuwagira naye nasanyuse nnyo kubanga yagenze n'aliviiringa abafuna sente z'abasiyazi waliwo okukyogeddeko awo ekya muhoozi kuvuga nti twamuwa $1 million bwe zitajja yakyankalanye nekinzijukiza waliwo omusajja bamuta Tinkasimire Honorable Tinkasimire mumanyi yaliko ku Capital asula afe maganjo yaliko Capital FM lumu amabega eri nga kyakola okutanyo Mwami Museveni kati n'agamba nti newuunya abantu abagamba nti Mwami Museveni nze ampa ssente era ampa ssente ndikusaidiye nze ampa ssente naye kati Mwami Museveni agendera ki okumpa ssente nze nkerenga ku Capital FM ne ku radio zonna muvume mukyaya abantu bonna museka amanya amayitirivu abafunira muwa anti kakati ono gamba nti oli tumuwa ssente aba ayagala kujjako audience kubanga bw'oba oyogera ebigambo olina audience gy'oyogerera bino ebigambo byetuwogera waliwo ababiwuliriza era senga tebabaddeewo naawe waali badde tompita waalinoonyeza omulala ayina ababireetawo ate kisinziira kyano yo gizimbye ku sayidi ki eriyo kyano ffe ze tutakyalako ng'emboozi eziriko za kuwemula nga naye audience agagamba aganene geewuliriza oyinza okwewuunya n'osanga fulufiga ng'alina abantu emitwalo 5 ffe nga tulina 2,000 naye nga bino bye twogera by'ebyomugaso gye bali nga biri fulufiga byayogera tebibagasa yadde eddakiika egi naye nga bye bisinza okulabwa wano nina lwena gyano neŋŋaana n'okubakola wano bentera okusanga nga muli ku Haji yakwata akaana Haji ne mukyala we naye nze nali tulanga omusajja atuna nentegeera akawala nenkatunuulira ne Haji ne mutunuulira kye nali sobola kuwakanya ye Haji okubanga yali akaana naye ekyokka kwata nali kyo nkiwakanya nga kyenzikiriza ndi bate okuba bakkanya ng'abaki ng'abantu ono maama w'abaana ebbuba ne limukwata n'alyo naye ye emboozi mwagiremerako emboozi yatambula nnyo bannange twakola eri netugikamulamu tugijjamamu supu yenna nga munywa supu naye nga nze n'ojulira nga sigiwuliriza ng'abantu bagiraba olulaba emboozi yatambula aje ow'ekirevu ng'obusiraamu bugambye nti omuwala bwazza omukono emabega aba atuuse okuwasa ng'era gw'okola emboozi omuwakanire nti yebase n'omuwala ate eri obusiraamu bwe bugamba si mateeka ga Uganda kati ekyo kyegamba nti bino bwe mubitambuza nti bwe tuba wano ffe kituleesa bwano nze ngondeese nti olina ab'oyagala abasobola okuwuliriza byenja okukola ki okwogera kati n'olwekyo bano abagamba nti oyo Tinkasiimire twamuwa ssente mukozi waffe oyo Bobi Wine twamusasula akolera ffe baagala gwe abadde agoberera Bobi Wine ofune obusungu ne Bobi Wine gwe mbadde ndowooza nti alwanirira nze ate naye yali ssente z'omusajja kubanga naawe weebuuzeemu nze Sewandagi nga nze president siyinza kusasula Bobi Wine abeere sayidi eri mbola okuba nze ndi eno nfuga siyinza kusasula Bobi Wine ntandike n'okuleeta abantu ab'obukookolo nga babise bati amaaso mbubaaza woofiisi ye siyinza kusasula Bobi Wine ntandike okuggalawo enguudo kubanga njaza ofiisi ya Bobi Wine ntandika okuleeta amajengo ago gonna bwagala binaku 3 nga tuli ku NUP nga nze nakwesasulira eri kitegeeza ki emmotoka bw'eba etambula egenda mu mafuta kati gwe atayagala etambula ekkubonyaabonya mafuta gojjamu n'oteeka wano kati ate lwagitolekamu amafuta ng'omanye egenda kutomera abaana be batte kyetuva tukozesa obwongo ne tuzuula nti bano beboogera bya bulimba n'olwekyo abawala abo kati gitulaga emisege tutekwa gimanyi fa abamu emisege tugimanyi nti guno musege ne guno musege ne guno ne guno kubanga nze ndi musajja muyigirize nina degree 2 okuli ne masters nina diploma mu education nina ne certificate nesina mulimu gwa government kati omuntu amatiza atya nti asobola okukola ku NBS television nga opposition nga ze nkyangobesa ku mirimu government kuba opposition ekyagobesa ku mirimu gye wali okola kubeera opposition nina obuyigiriza obusinga n'obusobozi obusinga abakola emirimu benda banga bagikola naye sigisobo tebampa kubanga
nze ndi mu opposition katozi simusanga ku NBS eya Natasha ngagamba nti opposition nagamba nti opposition era naye nasa yali ajeganye bino si bino nga bagamba Equatorial nti yabesije besije yatugamba baba bagamba nti Equatorial yange mukere ncha muli ekyemisana ne tumobilizing abana ninawe manyawo wagulu ku terasi waliwo ka swimming pool bwekati ndalitira ngo amanyi mutizimbe ekyo mpitamu ne mpitawo ng'ekimere kiwunyakawo nange nenkiwulira litadikano bwe yagamba nti babagamba nti hoteli yange mwena mugende muli emmere nafuna abaana bange mwenda nembadwa nga nti tugenda wali ku terasi we tugenda okulya ekimere mama tugenda tutuuka ku Equatorial ng'amagye bagatadde wali n'agamba nti nze nina amagye nannyini hoteli ye nannyini magye era twabivaako bali bagimusibako kali ka petrol station akawali akensambye wansawo tekaliiko na bakanywako n'emmotoka ezikanywako baziremesaako ketwala bandika kene oluvannyuma twamanya nti omuntu agula brandi n'akola emirimu gye ne gitambula kale kakati mu mbeera ng'eyo ebigambo by'omu ku ba electoral commission oyo nze saagala bitwala ng'ekikulu wadde ate sobola kubinyooma kyenteekwa okukola nze nina kutunulira beesimbyewo ate era ne mu bambega gavumenti beereeta eriyo bambega betuyita useful idiots ng'ojja kumusanga gyeyo amawulire agali eri nga azeewo okubega naye nga mu kukubegaako ajja kuleetayo eggulire ettuufu okuva eri kati liri lyaleeta lyoba obeeramu n'omugaso waneewuwo pima by'ogenda okukola ki okumubuulira yogerako ebyo byokka by'oyagala akole ki awulire azeeyo era bw'omala okumanya kola meetings 3 sooka naye nga mwali munene mwogere ebingi alikodinge nga ddayo okulipootinga bwe mumala okwabula meeting ddamu oyitemu abalala ab'enkizo abo b'oyisa ab'enkizo be mwogere ebituufu nti meeting eri gye tubaddemu twogedde ku kino nakino naye tugenda kukola kino nakiri era mu ebyo oteekamu n'olulimi lwo nga lwewalabanga mu nketa mu bizinga jjajjaawe ng'amuwandiikidde akabaluwa ako nga toyinza gwe kategeera akawandiise mu lulimi lwa kikessi bw'oba oyogera ojja kumanya nti bwe tunabanga twogera ku mbwa tujja kola omusajja ennaku ezo ajja okukwata omuvubuka driver waffe alina emirimu gy'akola ffe tetugimanyi agenda eyo n'apangisa emmotoka n'agenda n'akola emirimu gye kati bano baagala omukwata bakwata munne kati ye munne tabeerangako mu ddiru zitunda ttaka naye ate nga gwe bajja okukwata atunda ttaka abakutte oli bamugamba nti tulaga oli n'amukubira essimu n'amuwa emboozi yonna ng'efa kutunda ttaka ng'era amubuulira nti ettaka eryo liri gindi gye tugenze okuliraba era tugenda kusasulirawa ku Akasiya kazibo nga mu paasiwaadi yaabwe bw'akugamba nti tugenda kusasulira ku Akasiya omanya nti giwunye kati bano abajega abaali naye balowooza nti tujja kumukwata omuvubuka bwetutuuka ffe tujja n'omugagga nannyini ttaka tugenda kufuna ssente nebbeeyi ekoze eki ewedde oli ayagala okusigalayo omugagga amugamba nti aa tosigalayo tugende emmotoka agiwanze ngivuga ogijja mu kyalo gituusa ku koolaasi omugagga agamba Sewanda gitojja kudduka bulungi kantuule envuge tuvuga tutuuka ku Northern bypass tusanga Northern bypass bagigadde omugagga ava mu mmotoka afuna booda yabasange ku Akasiya emmotoka bagiwa Sewanda gyagivuga oli gwe baagala okukwata teyagivuga ntuuka ku Mawanda road akwata laptop ye n'ebirala avaamu aŋŋamba nti nina gwe ngenda okuteresa ensawo wano n'abula kazi oli munne yali yamulabudde dda mu lulimi lwabwe kati naffe tuteekwa okuyiga olulimi lwaffe bambega tetujja kubeewala naye tetubasa mu bifo bya nkizo wetukedde olwaleero mu NUP nga abamu ku abo abeesimbawo mu kusunsulwa mu kamyufu k'NUP okwesimbawo e Kawempe oba omugenzi Segirinya mu kifo kye Kawempe North Segirinya we yali yeesimbye oba we yali akulemberera wetukedde obudde buno okusunsulwa kwaliwo era abakabe NUP abamu ku abo ne bataweebwa kaadi kubanga kaadi nakuweebwa muntu omu era kaadi eyo yaweebwa Mwami Nalukoola looya
abamu kwabo abesimbyewo abazze okusimbawo bannamunigina kwe kuli Moses Nsereko era yamaze okukakasibwa okuba nga yesimbawo mu Kawempe. Owokubiri Yeruswa Luwemba naye yamaze okukakasibwa era kwabo bagenda okuba nga banoonya akalulu. Bombi abo NUP. NUP evuddeyo ng'eyita mu Secretary General waayo omukulu Lubongoya n'agamba nti abo bonna abavuddeyo because bakola endagaano nti ebinaava mu kusunsulwa kuno onaabikiriza nti ye onaabigondera nti ye abadde boogera lunye nti ebirivaamu tujja kubikkiriza ne baleka nga tebabikiriza. So kakati avuddeyo n'agamba nti abantu bonna abazina ebisembawo bannamunigina nga bayita nga NUP nga bayita mu kamyufu tebakyali ba na NUP naye ng'ate omuntu akkirizibwa okwesimbawo kabeere nga kamyufu kamusudde kubanga bwe tudda mu kya Uganda yonna tulaba nti abakkirizibwa okwesimbawo kibadde kigwanidde. Eyo ensobi gye mukola mwe bannamawulire okusoma kali akawaayiro ka ssemateeka ne mugamba nti akawaayiro ako kali open mu nfuga ebibiina by'obufuzi tulina process nti ekibiina kiteekwa okuleeta candidate atya tekiyinza kuleeta babiri tekiyinza kuleeta basatu wabula kireeta atya kati ekibiina kiba ne bammemba baakyo nga bw'olaba kati nti mu kalulu kano twagala mubaka wa paalamenti atya ku nkomerero Luyimbazi Nalukoola kuba nze simanyi wamuvuganya bwe banaamala omulangirira mu paalamenti ng'akalulu kaakawangudde sijja kusuubira kulaba Nsereko nga naye agenda okutuula mu paalamenti. Process bweto bweri era bweteekwa okuba kati ffe mu kibiina okuzzaamu disipulini ne tugamba ki omuntu yenna anaavuganyanga kandidate w'ekibiina n'oyo anaakampeininga nga akampeiningira omulala nga waliwo ow'ekibiina ajjanga kuba avudde mu kibiina oyo ye ssemateeka nabano bwe baali bayingirayo nze neyo affidavit gye babasoyalingisa nga munnamateeka tiyali necessary mu democracy tewali nsonga lwaki omuntu ng'oyo waali musoyalinzisiza affidavit kubanga ayingidde mu process ng'amanyi nti process egenda kujjako atya omuntu omu. Kati buuza Nsereko kubanga okulonda tekwali eno bweru yokka ne mu bakandidate bennyini 10 mwalimu okulonda ku bo nga bwe baali baagala ekifo. Nsereko yakawangula akaabwe kuba ekibuuzo kyali kibuuza nti bw'otaba ggwe Nsereko olonda ani. Nsereko yaddamu ebyekifu ebyekifere ebyekijega ebyekijinga tinze kubona abaliwo sirabawo n'omu asobola ebyali bya kisiro gwe toyinza kugamba nti kubona abaliwo gw'osobola bakubuuziza nti bw'otaba ggwe kuba n'abaliwo wandironzaani akakalulu Nalukoola yakawangula nako mubbo ate era si Nalukoola kukawangula jangu ku meriti nze era bwe singa nali Nsereko nali siyinza kugenda mu debate na Nalukoola nali sigenda iyo kaadi nali maze okuwanika era naligambye bugambi nti Nalukoola bamuwe kaadi yagende. Nalukoola munnamateeka Nalukoola omulaba mu mikolo gy'okwanjula Nalukoola omulaba awolereza abantu nga bwali oluzungu Nalukoola lwasiibamu mwalire ekyemisana mwalire ekyeggulo ne bwaba yeebase ne mukyala we ayinza okuba n'akaboozi akanyumya mu luzungu kati nga bw'ojja naye mu debate oyingira mu debate gy'omanyi nti baakuwangudde dda from day one nga ne debate natandika n'omwana ne muzibe atalaba yali akimanyi nti Nalukoola akalulu yakawangudde dda mu debate kati bano abaakajjamu mu nkola yaabwe ey'ekijega baali balina kukkiriziganya n'ebyavudde mu kulonda. Kati NUP bwemala okufuwadinga kandidate waayo ogwo omu bonna abajja okumuvuganya si ba NUP. Kitwali bali tubagamba ekyamaanyi ennyo tetwetaaga na kubalaba ku kitebe ne mu nkola Kenya akakiiko k'ebyokulonda n'eyo debating eyo ke kaali badde kagikondakitinga kubanga kaakaabwe kali mpaasho wane waffe akakiiko k'ebyokulonda kakolera NRM bwe buzibu bwako nti kati tekayinza kugamba bano kati ko kasunsula kanoonyangeri ki kandidate wa NRM gy'anaakola ki gy'anaawangula kandidate wa NRM nga yeesimbye ne Nalukoola oyagala toyagala
tasobola kumuwangula. Engeri yokka kandetwa NRM gyayinza okuwangula Nalukoola kwe kuba nti evuddeyo aba NUP abalala nga 6 ne baawula ku bululu bwa Nalukoola. Bw'atyo bw'asobola okuwangula ONUP nga bano 6 bafunye obululu obwawula ku bwani kuba Nalukoola. Nze nzijukira bwe bampangula mu 2011 aba DP batya nnyo kuba nali neesimbyewo mu 2008 ku bubaka bwa Parliament bwa Nansana Municipality nga bo bagamba nti eyo siiti yaabwe baagigula yaba DP naye ng'ate yali agikiikirira yali wa NRM Kasule Sebunya. Kati ne bagamba nti akasajja ako keesimbye ku ntebe yaffe kadde kagituta ate kakozi nnyo. Nze ekyangobya weewuunye abantu abasinga obungi babajja mu bifo ebyobukulembeze kubanga tebakoze nga kati bwe tujja Wakayima. Nze sanjizisa ku kifo ky'obukulembeze bukozi bwange. Enkola ye y'emirimu n'okukolera abantu kyekyakugisaako nga batidde nti omusajja entebe senga ddayo emyaka gino 5 oyagala toyagala Parliament ajja gikola ki? Ajja kugitwala. Baakola ekintu eki bagenda Kamulisi wali eri mu Kira municipality ne bajjayo omuvubuka bamuyita Malagala ne bamuleeta wano nga wa DP ne bamusimbawo. Kati nze jjukira abaalinga bannonda aba DP abeFDC n'abala nga batanonda ba NRM bokka. Nanzijako obululu bwa DP bokka 10,000 Kasaya bunzijako n'abuteeka mu nsawo ye owa NRM n'ayitawo. Ninga mumekamu mwekotogedde kati bano kibabala naye Kenya gye bazimba demokrasi waabwe akakiiko k'ebyokulonda ke kateekinga up process eyo. Era bw'ogiyingiramu n'ogamba nti bano kibetaka kujja buzina bbaluwa nti ssebo ono nsereko ono kazi yani yeyita mutabani wa Sejjirinya Lwemba Muhammad ono Luswa eyakasiramuka Mulutaddi omanya abantu balowooza nti Mulutaddi oba ovudde mu Busiraamu nodda eno Mulutaddi kukyusa ddiini bw'ova mweno nodda mweri abeeno bafuuse Mulutaddi waayo. Twali batwala obutwazi bbaluwa kakiiko ka Electoral Commission nti abo babadde mu process yaffe ne Luyimbazi Nalukoola era akakiiko by'okulonda kaali bagambye nti mudde ebbali ne tunominating abala naye olw'okuba akakiiko k'ebyokulonda kabalabanga ba potential spoilers kabalekamu neffe byonna tebituyigula ttama. Nze bwe ntunulekawo empaawo siraba waavuganya Nalukoola. Ekyokubagoba ekyo kibiina okusalga nti abo tetukyababula nga bannanuupu kituufu kubanga nsuubira nti wali badde process ey'okuddamu okubayita nti bannange. Ekibuuzo kye mba nkubuuza kikyamu ekitali kikyamu kiba kituufu. Oba wagenda mu process yaffe ne tukkaanya naawe n'oteekako n'omukono nti nze enja kukkiriziganya n'ebinaava mu kalulu ako bwe banaaba tebalonze nze nja kuwagira n'abaayiseemu. Kati bw'ogenda n'oyitamu eri oba ono atuyamba ki? Bano abaana balina omukisa babuuzeeko kufa abaali mu nsiko abo 2 baali badde bafu. Oyo bamuyita traitor mu nsiko naye bakuwayiriza nga buwayiriza nti oyo twamulabeko ng'atambula n'owayuusi ng'ofa. Ku nsi tekuliiko kifo kya traitor. Kasitoria mu banne olukwe ng'owedde oba ogenze oba weetemeddeko ettaka oba weesse oba okomedde omusumaali mu mutwe ate omusumaali bagukomerera mu mutwe n'olama awo ba traitors tebalinawo kifo kirala bayide mu nsi olukwe. Kati NUP obagobogo byabayambye nannyo. Twali batambuliddeko n'abaana b'abaana baabwe ne tuboogerera nti abo baatulyamu olukwe abo baatulyamu olukwe kubanga kati bo bongo bwabulowooza nti bajja kuyamba Nakyemalira atuwangule. Nsereko yayingira mu kalulu ng'amanyi nti akayingiddemu yasooka kuvaayo n'akukkuluma nti ye baamusaba miliyoni ze 10 n'azirya nga yeerabidde nti enguzi agiwadde ne goba wadde bombi babaziza omusango. Bulungi nnyo. Bw'aba yali alina credibility ng'era amanyi alina obusobozi ekyamutwazayo miliyoni 10 kyali kiki bw'aba yaziwaayo. Ne mulaba nga yeenyumiririza mu bukyafu namulebe ku TV bagitasanyuka oli n'amubuuza nti ng'oli mukyafu nnyo mbwayo trademark yange naawe tukutwale mu Parliament. Trademark ye bukyafu nga abantu batumanyiira trademark ye bukyafu. Omuntu nga yeenyumiririza mu bukyafu era naye ayagala tumulonde omukyafu. Obukyafu abutwale mu Parliament tekisoboka. Bantu batwalemu amagezi batwalemu akatola n'akategeera.
Mayanja abo sina kyenyinza kubongerako nenjagala kwebaza Secretary General kubanga ba NRM ekyo bakitya erukunjire eyo basimbayo abantu babiri omulala najanga independent olwawangula akalwa ate Museveni namwaniriza mu State House eyo tibankola ya democracy awangudde nga independent ana yanizwa mu parliament wabale kuwangula tuyoza ekyo kitegeeza Museveni yagaana okukkiriza mu process era ayinza okuba yamuwa ne sente ze yateeka mu kalulu ekyo kikyamu tekikulaakulanya democracy. Museveni akoze ebintu bingi nnyo ebiza eggwanga lyaffe emabega era wano we tuli eggwanga lyaffe lyeraliikiriza twetaaga kusabira mu ddiini yo osabe Katonda atutaase bitujjidde naye buli awali ekisiikirize buli awali omusana wateeka okubaawo ekisiikirize buli awali ekitangaala wateeka okubaawo ekizikiza buli awali ekirungi wateeka okubaawo ekibi abo katubakkirize nti bagole abazze mperekeze ku mbaga kubaako emperekeze ezo mperekeze ezizza okuwerekera kuwa ekitiibwa Nalukoola ng'agenda mu parliament naffe twagala tulabe nti twawezezzaako ku buntu butawali tuvuganya nabwo kubanga twasose kuvuganya n'aba security wabalabye ne bajja y'emmundu ne bambala obukookolo beekwese n'okwekweka batu bagala tubalabe bonna batambula bati bayina emmundu 5 kutiisa bannange Bobi Wine oyina amaanyi Nalukoola yakubiddwa emiggo gy'okumugesi yonna eraba tetukitidde ffenna ffe tugenda giba kuba mu kabokisi gwe buli muggo gwe walabye tugenda guteeka mu kabo baba kana akekawempe kyetugenda kufuna bakuumi bakalulu bali abawansi nzonda bano senda musewandagi ngenda kutuula ku box bwendi ku box otaba kamera tujja kuzireeta ngenda kutuula ku box bwendi era ndabango bawo siko makanoonya kokka naye no ku box ojja kubaawo butereevu kubala kalulu era boxing werekere paka lwenaatuuka wali bagenda obbuga teri byakule gira wano olinaja ne box ne bajja weno ne bateeka weeri nti ate omwana simanyi bamuwadde emitwalo 2 ate baba wadde 10 ne bakyusa ne bakola ebyabwe tugenda teeka abantu bali unbribable kati ne Sewandagi ono mpa sente mmeka balaba akalenzi wano akaali kaneereegamu kano kati amale Sewandagi gaja mwavu nnyo omwavu asomesa omwana ku university ng'ate naye ali ku university ninawo bana nze wakutaano negamba nti awaka abasoma amateeka tuli 3 ogayita gakuzanyirako tulina asoma obusawo yewookuna olinanyumya ebyo nga talina yadde enkoko etakula awaka gyawera anywa tambula mu Benz Mercedes ne Mercedes okuva olwo nakati benzi olwo girabyeko bambulire namba zaayo nkeberenda be namba muri registration kubanga kati naye benda njogera mazima benzi yati amalisi giraba abale ta Benz batuyamba gwe bogamba bugambi nti UVW 865 K bajja kugamba nti Benz kala bweti enanyimyo yono evugira bweti abeera wano naye Benz yati amale tamala ovuga ayina Benz zino anzijukiza Benz ze twavuga ngedda twayina emmotoka zaffe nga tuzivuga mu kyalo eyo ogivuga n'ovuuma n'okuba eng'ombe pipi negiya n'ogiteekamu n'osiba ne buleki naye nga gwe otambula pipi kati Benz yati amale ayogerera njogerere omuntu avuga Benz tayinza kukola ku bukedde bikisoboka level ya Benz ng'okola ku bukedde ng'okola busikiti obwo leka naawe ebintu emiteko bitulina tubira naye bambi twetondera abatuuze naye manyinzira gamba kyeneetonda sikikola mu vocabulary yange mulimu ebintu ebyo bibiri byesirina seetonda ate sisonyiwa n'okusonyiwa kya buntu bw'oba oyagala n'ebitabo ebitukuvu bitulagira okusonyiwa ayagala musonyiwe tansobya ebitabo ebitukuvu ebyogamba nti bibalagira okusonyiwa Mukama Katonda bakubatiza oli wa ddini ki ndi musajja mu Katoliki bambatiza bwe nsanga omuganda ng'avuma abalugwala that one is okay naye bwe nsanga omulugwala ng'avuma abalugwala no bwe nsanga omulugwala ng'avuma abaganda ekyo kitegeerekeka naye bwe nkusanga nga gwe weeyita muganda ng'ate ovuma omuganda nagandi nze nyinza okweddira kana akakima obwekonga buti nange ne ngamba neddira akakima naye nga bayibuli erina ekitabo kiramba mu Matayo ekinyonyola bajjajja ba Yesu 62
gundi n'azaala gundi ne gundi n'azaala gundi gundi n'azaala gundi gundi n'azaala gundi abantu 62 okutuuka ku Yesu. Yes. Kale ate gwe n'ogamba nti ogoberera Yesu naye ng'ate ebyo tobikola kitobikiririzaamu. Ffe tulina bye tunyumirizaamu. Nze neddira mbogo naye ow'embogo ne bwe musanga mu Amerika. Oli mukoddomi wange. Kale nga ne mwannyoko ne mukyala wo simanyi na bw'afaanana. Simanyi na taata we. Yes. Naye kasita ogamba nti mukyala we amannya ge ye ag'embogo yaani ogeerabidde. Nantume si wageerabira. Mbadde manyi wageerabira mwannyina ze mbadde nkujjeeyo. Mbadde nkujjeeyo. Omwami abadde yeerabidde amannya go. Tekisoboka. Kati nze seetaaga kumanya taata wa Nantume. Era ewuwo gwe oli musajja wa mutima oba wa mamba mayanja wa mutima sisobola kuwasaayo kati. Ne mutabani wange siyinza mukkiriza kuwasaayo kubanga Nantume yazaala abaana bo. Yes. Naye simumanyi Nantume ne taata we simumanyi ne maama we simumanyi. Ffe ekyo kyekitiibwa kyaffe n'eggwanga. Abo be bantu balamu. Naye kati bano abantu ntu batyo babuukabuuka ne bagenda eri ensolo akikugambye nti abamu bawagizi baffe banyiiganya tabala ne bamuvuma. Abantu bano tebeetaaga kuvuma. Twetaaga tubabuulire nti bye mukola bikyamu. Bamanye nti bikyamu. Stereotypes. Abasoga nti abo benzi. Abanyalwana nti abo benzi. Abaganda nti abo babbi. Naye mu Baganda era eriyo abenzi n'ababbi. Ne mu Basoga eriyo ababbi n'abenzi naye n'abalungi gye bali. Bw'ogenda mu kkanisa osobola okukwanayo omusege ate ne mu bbaala osobola okugyayo omukazi. Twali ejjinja eyo mu wooteri nga ototusuze nga bonna bakolamu baana bene Basoga. Kati omwana nagamba blouse yange ebuuza ate omwana yakedde muno okulongoosa. Naye blouse yange ebuuza ebadde najubadde nenjiwanisaawo ng'omwana yagitutte. Kati bwe neŋŋamba nti naye bagamba kati kitegeeza nti buli muntu yenna asobola okubeera omubbi kubanga onaagitutte Musoga si Muganda. Okubba muze. Ababbi eggwanga lino bw'obatunuulira tekuli Muganda n'omu. Era buli Muganda eyayambako okubabba ali mu kkomera Kazinda ali ludda. Abalala bali mu ttaka. Naye abo si batugambisa nti bali mawanga gaabwe ge mabbi. Bo be babbi. Guba muze gwa muntu. Eriyo n'abalina okubba buwangwa ewaabwe. Peter Lokelisi minisita yaddayo ewaabwe abbe nti awasa omukazi. Era ne bamukwata nga abbi enti laga nti awo wano waffe kikkirizibwa enti eziwasa omukazi obbanzi. Ate nga era nabo tebakumanya nti omusajja abbi enti okuwasa omukyala. Minisita Mulamba yaddayo babbe nti awasa omukazi. Si yekka. Waliwo n'omulala yakolanga mu president's office nabbanda weya. Ennaku zino yeefuula omukugu ennyo wabula Kyagulanyi. Ofona Opondo the panty thief. Amaka gaasulamu ga muganda we. Muganda we yafa mysterious. Ate n'akuba n'omuntu essasi nabyo ne bibulira awo. Amaka gaasulamu kati ga muganda we. Nagambye ndi mbega. Bino ebintu ebimu tubyogera nga tubikola nga tubimanyi. So kati bano abaana tuteekwa okuboogerako. So nkwegedde mukwano gwange amale omugambe tujje tukomewo debate teyaggwayo eyina bwe yali ekoma kubanga twali twagala kulaga ye yali ayina contention ye ng'agamba nti tugamba gavumenti ya Museveni nti esse naye n'Obwakabaka bwa Buganda bwakola ki bwatta nnyo. Ffe ne tujja ne documents nga n'ennaku z'omwezi tuziraga n'ebyo yanyumyanga bya Kagulu yatta abantu. Kagulu yalangirirako kye bayita Kagulu ng'amaze okuva mu bukulembeze. Kabaka eyamuddira mu bigere yalangirira ekittabayovu. Ekittabayovu n'alagira buli wanjovu yenna bamunoonye bamutte. Eriyo ne Kabaka yalangirira ekittabakongozi. Fe ab'embogo nga tumukubye ekigwo. N'akirangirira. Naye oyo Kagulu Tebukyereke gwayogerako yafuga Buganda emyaka ebiri. Era sisitimu ya Buganda n'emugjawo kitegeeza yagenda n'obubi bwe. Walugembe Mukaabya gwe bagamba nti yakaabya oluvannyuma yafuuka Muteesa era n'ateesa Obuganda ne bumwagala nnyo. Teriyo mu byakyuka abantu ne bamwagala nnyo ng'abadde mubi nnyo. Museveni akyuka alaba tunamwagala nnyo.
Museveni sigwa wagira neba nanga abantu batujozi ulina dawo nagandi nze ndi underwear kati nze sewanda gino obuyigirize bwange bonna nganga nze ndi underwear yagundi yakyagulanyi ya Museveni abana bano batule mu amagezi naye kati nga gwe bwetu na boti nga golabo goli underwear ku muntu ye nanga boli nga goli underwear kale nze sina kyenyinza kufaanana ku Museveni talina kubanga nze neera bane bwe tuba kyansinzaako kimu kyokka nti yafuna omukisa nakuba emundu ye bajjajjaffe ne bamuwagira mu busiru bwabwe mu butamanya nga tulowooza nti agenda kutereeza eggwanga lino n'atuula mu ntebe kuba ne bwokwata Museveni owakaakati Museveni kati Kyagulanyi talina emyaka 42 then noddira Museveni ow'emyaka 42 n'obaleeta ku mmeeza y'emu ne Kyagulanyi n'obatuuzaawo osekwa n'ogwa n'eri Museveni w'emyaka 42 n'omugamba nti ndaga ku baana bo bamuhoozi bwe baali benkana nga Museveni wa 42 otule n'aba Kyagulanyi obageraageranye ne bamuhoozi nga Museveni wa myaka 42 ojja kuseka ojja kugwa n'eddalo kati so embeera gye tutambuliramu tuteekwa nnyo okubuulira abantu baffe ne tubalabula ku biriwo ate ntubategeeza n'ebirijja kye tusinga okwagala mu ggwanga lyaffe lino twagala nnyo tukolerere eggwanga lino abantu bwe tuli batuvuddewo batusomeko mu byafaayo ebirungi si kutusomako mu byafaayo ebibi kiki kyolijjukirwako ng'ovuddewo gwe bana tubanajja okusoma ku kisenge kye kya Twitter nga basangako gwe olowooza mukutta oyo singa si taata wange singa omutwe nagusazeeko oyo Besigye ngenda musalako omutwe naye omwana yagenze n'aleeta akagero k'ekinyankole naye kabadde kazibu nnyo naye bw'okavunula mu Luganda omwana ono munyankole ayinza okuba alibadde akambulya mu Lunyankole naye bw'okavunula mu Luganda kagamba nti omukazi yalaba ku bwerere bwa kitaawo tosaana kumuzannyirako kubanga amanyi gwe kyotamanyi ku kitaawo kagero kabadde ka kinyankole naye nga amanyi gwe byotamanyi ku kitaawo nga bamulabula ku bigambo byabadde awalabuka ng'abigamba Winnie Byanyima gwe taata wange yakugamba bwati ne Winnie Byanyima yava mu State House mu Muhoozi yazaalibwa 74 mu 87 aba yayina emyaka kuba 84 yayina emyaka 10 mu 87 yayina emyaka 13 bw'aba yali asomye senga yali ngaffe abalina ku magezi abasoma amangu yali badde amazeeko ekyomusanvu ngali mu siniya yakumeka yakubiri zino entalo z'abakadde teyazimanya omwami n'omukyala basobola okuyombagana ne bafuna empalana naye ng'empalana eri ku kalungi buli omu ke yasanga mu munne katayagala kawulira nti akamiisinga tayinza kuddamu kukafuna tweyanziza nga si lutalo nti olutalo luli wakati waabwe lwa bibi ebiri ku oli oba ebiri ku ono naye ng'akalungi omwami ke yasanga mu mukyala ke kafuuse ekizibu n'akalungi oba omukyala ke yasanga mu mwami ke kafuuse ekizibu nga tebakyasobola kuddamu kasheyalinga kati ono omwana bino byatamanyi nyenze njagala kwegayira muto wange Muhoozi eggwanga lino bw'aba ayagala okufuuka pulezidenti waalyo abuuze ku kitaawe mwami Museveni senga yayogera eri abantu bannansi eno nti njagala kufuuka pulezidenti wammwe mwami Museveni ne Kampala teyandituuse naye mwami Museveni ebintu ebibadde byakutusaagirira kubuzaabuza tatulaga nti ayagala bukulu ye ayagala kuddayo mu magye tikale mumpeemu emyaka 4 gyokka ntereeze eggwanga litabanguse nnyo nti ate munyongere 5 mbakolere ssemateeka ate munyongere 5 ngese ssemateeka ate munyongere n'5 okakana nga ali mwameka nga n'okwenyezwa yenywezeza naye kati ono omwana omululu gwatulaga engeri gyayagalamu obukulembeze ne bwoba okwana mukazi toyinza mulaga mululu ogwo n'omufuna. Tumaliriza show y'olwaleero tweyanza nnyo mukoddomi wange mwanyina wa Nantume sebo bwenva wano ku seeti enkoko sebo njeetaaga sebo essaawa yonna walwakayima nti essaawa yonna tuli bagenyi bwe muli babagenyi ffe tubawa ate naye kati bwemba wano naawe enkoko gwogireeta
Ekukoze njiwayo. Yes sebo. Amina. Toyanzanye toyanzige bitunyumiza onako olwaleero ne Honorable Sewandaji Nansana municipality 2026 ensonga nkulu nyeyo so gutubadde nayo onako olwaleero tumwebaza okuba nti awaya akadi ne tunyumyamukko ne eri bannayuganda okulaba nga buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo side awo tusaba subscribing ko ku Trendy ne ku Emboozi mu UG tubadde nga tutambula bulungi nnyo Emboozi mu UG yange Trendy nayo yaffe gavumenti kati kaziba zitambula bulungi nnyo side awo Tash Media Tash Media ajja kutuwayo engasi Tash Media naye waali naye subscribing ko wali ku Tash Media abenga bitambula bulungi nnyo tunonye ffenna tiimu tuli timu wamu wonna atubirenga tutambula side eyo kale katukwagaliza akaseera kalungi weeraba.